akatate mukyala Jebbi mukazi ow'ekitiibwa ensi yonna yonna gwetya obu video tebuvuddeyo akafaananyi tekavuddeyo simanyi yali yetunda $19 19 watyanga mukyala Jebbi ne bbawe bonna beetunda. Alright, there is always big secret behind those happy couples. So guys, be inspired in Gamulekam. I'm just being honest. Based on the information I'm having right now, while you watch it, there is that big bond in between Muchala Info Trust and Mwami Jebbi. Nayadala mkama katonda. Sija biba wa mbofa tukumanyi Jebbi tuwa. Sija biba wa kumulungu kumu. Olala nkoze video nze asiyo ku withdrawing a video yange. Manyondi wano kulo. Nzo kukolera video nemala nenji withdrawing nekuba mu mutima nengambe no video nagikolede Muchala Info Trust naye nekuba mu mutima manyoli kyali wange ninakwagala nzo yo mukazi sirina namba ya sirimu kwano gote twogera kabere bawo tetwogera kabere fibi tetwogera sirina muntu gwe manyi mu company ye wabula ate abantu bangi nyo be muri commandinzeeko ne bagenda ne bakola ki ne bamugula kwettaka naye nze siri mukwano gwe simumanyi kati singa mbadde muntu ayagadde okuta all this information nandibadde njita nkoze video nemala nenzijjayo obuzibu nti munsitookinga buli kaseera kyalika mwatako mu notification buli kyenjogera nga mukijjayo that's nti eyo information mugifunye gye muli okutambuza mu budde naye ebisinga obungi nzaabirina information nzaagina ate nga sigenda gita naye naawe malaaya gwe Muchala Info Trust yabayitako siganye yes mwaliyo mwenna nga yeeyita Rwanda Princess naye kati yafuna omusajja yafumbirwa yazaala n'okuzaala ya moving on kati mubamalaya abasigalayo ku Masaju Republic Escorts mubeereyo mukyala abyetali omukazi angambye mukyala abyeta Minada Queen wavayo n'omukubambo yeetunda yagenda n'akulozinga account kati mbo mukyala Info Trust kyalika yeerabira password mukyala wattu agezaako okugikulozinga naye nga bikyagaanye. My question goes back to you guys. Lwaki mubijjayo kati? That shows that mwe abali okukuba mukyala Info Trust muli kumukuba indirectly. Okitegeera? Nti kulwokuba mmwe Katonda yamuyamba n'amujja mu bwonoonefu n'amuwa omusajja gwe bayita Jebbi n'afumbirwa era kati n'azaala n'omwana kati ebyo byonna bye mutuwa mbo simanyi bampadde n'obuvidiyo bwe mukazi wattu bino buno buvidiyo bababeereyo ne bamodolinga nga banoonya abasajja okusikiriza abasajja n'ebirala bingi a lot. So nabadde njagala okusharinga information eno nammwe naye nabadde naakamala okulirizinga video bwenti nanekuba mu mutima neŋŋamba naye nedda impact omukyalo ono gy'alina bino ebintu si bye bisaanidde okuvaayo kubanga buno obudde mukyala Jebbi alina engeri gye yazimbamu erinnya lye mu butuufu nga buno obutambi kati bwe tulaba n'emmesaji zino ze tulaba eziraga nti yali yeeryamu tetusaana naziraba yali yeeyita Rwanda Princess mukazi wattu. I think abakazi batini nnyo abasurvive nze ne bayita mu bulamu bw'ensi eno nga mu ssaako yaabwe tebubaddemu basajja babawa ssente nga ffe agenda ejjinja n'emikolo gye kumba agenze kwetunda beetunda kwaba abasajja abanenenene mu gavumenti abo beetunda balina baddiira ebikazi by'ekampala ebisinga obungi byonna bimalaaya nze kambabuulireko bimalaaya olaba omukazi no I tap into the blessing otapinga mu blessing y'omuntu malaaya. And do you think how many people who have been tapping into the blessing of Mwami Jebbi and his wife's marriage? How many people? A lot. Now, there is always, once you see the friendship is bonding too much, there is something behind that relationship. Mukwano gwange gwandaba. Nze siri mukwano gwa Muchala Info Trust naye wabula just nabadde die hard work mulundu guno bwe muli manya amazima temugenda kuddamu kuwagira abantu abo
ekizibu ekiriwo kya NRM okugaana okuvaayo okukola guno omulimu gwenkola. Singa abantu batono nnyo abawagira Bobi Wine mu Buganda, abantu bandibadde batono nnyo abawagira Nuupu. Ne NRM yagaana okuvaayo okukola omulimu basajja mivule gwenkola, okusomesa abantu, okubabuulira amazima. Emmotoka zokka Joel Ssenyonyi zatambuliramu, gavumenti ya dikitator gwe baagala okujjako ze yamuwa bwozigatta ekulembera mwatambulira emuvaako emabegeberako abasirikale President Museveni be yamuwa egula zonna wamu ziri mu miliyoni 1000, ziri mu kawumbi biliyoni. Aba NRM basirisi tebabyogera. Senga baali bavaayo ne bakola kino kyenkola, abantu batono nnyo abandi badde batawanya President Museveni, bandi badde bonna basaladde diro nga bafusi ba NRM nti ate wakiri tusigale mu NRM. Bano tebali mu struggle. Budget yokka nkugambye nti budget yokka eya Joel Ssenyonyi miliyoni 3,000 n'okusoba, n'ogenda mu miliyoni 5, miliyoni 8, miliyoni 10, 1,400, 1,700, 2,000, miliyoni 2,400, miliyoni 2,800, miliyoni 3,000 ye budget ya Joel Ssenyonyi owa Nuupu, omuwagizi wa Bobi Wine. Baminisita bakasolo tebazifuna ulako kuba twajja eno mu Gwokusatu yabula mu Gwakuna okuva olwo saddamu mulaba nembonaabonaawo naye ne nzijukira nnyina ennamba ya mukwano gwange kanywanyi wange Mary Butter ne mukubira ne mugamba Mary ensonga ziri bwe ziti ne bwe ziti kiri bwe kiti ne bwe kiti. Mary n'aŋŋamba Sera ebbanga lino lyonna obadde osirise nga toyogera. Ne mugamba munnange nali ntya Mary nali ntya okugamba nga ndi kubonaabona. Mary n'aŋŋamba Sera tofaayo Sera, nyina abantu bange South Africa, ngenda kwogera nabo ove mu South Africa ogenda osanga abantu bange eyo gy'oba obeera gye ngenda okukuyambira. Nengenda Mary n'abeera nga mpeereza obuyambi mwegyo mikwano gye. Ebbanga lino lyonna abadde nga mpeereza ssente z'okulya, abadde nga mbeezaawo. Yatuuka n'ekiseera abadde atandise n'okuprosesinga ku by'ekipapula eky'enziza ewaka kigobaaka. Munnange ate we twafunidde obuzibu ne tugwa mu babbi ne batukuba amasasi, essasi ne linkwata omukono. Ndowooza mugulaba, ekiwundu mukiraba, kinene kituukira ddala eno kyankuba ekituli mu kibatu ne mbonaabona. Bambi mukazi wattu sente zibadde zigenda okunziza eka e Uganda. Bambi ate natandika zisasulamu eddwaliro nga sisobola kugenda mu government hospital yeeno kuba bajja kunsaba ebinjogerako nga ate sibiina. Babinzibako byonna babintwalako. Bannange Bambi Butter natandika okuba nga atansasulira private mpaka okutuusa we ŋŋambye bambi mukazi wattu naye mukazi muto alina famire y'okulabirira nene. Neŋŋamba kanzije munyambe. Nga olunaku olwaleero nga sinnayogera kintu kyonna, nsaba okwetondera yenna gye nali nnyezizza. Ng'oli ogamba Kemisera yannyeza, Kemisera alina kye yankola ekibi, Kemisera yandaba mu kamwa, Kemisera yakola bw'ati. Nsaba munsonyiwe ne Katonda nsonyiwe. Olunaku olwaleero ekindeese bantu bange nafuna obuzibu. Ebbanga lino lyonna lye mundabye nsirise, emyaka gino gye mundabye nsirise, munnange sibadde bulungi. Nalimbibwa omusajja ajja mu bulamu bwange, nannimbalimba. Omusajja nannimbalimba n'antwala e South Africa.